Welcome to the show. Basabure banyabo abatambula naffe ku mugutu guno ogwa Megaton Media. Tugamba nti nobeera ngo subscribing likinga ate obeere ngo sharinga kwa mawulire agesigika. Muzale Megaton gemanya program olutambula tuba wano ku Megaton tubanga tukuwa mawulire ngeri gigatambulamu politics tuyitayo entertainment byonna tubanga tukwera ddala information. Kaseera kano omuko omweru gwatandise okufuluma era bakansala bo ne bammeya twategedde dda kibiina kya NUP abekyawadde bantu bangi bazirise dda era wetogera mu kaseera kano ndowooza ebigambo mwabiwulidde dda. Sauda Madada kaadi tagirina, Sibitoka kaadi tagirina, waliwo awo musajja wange Innocent Gusulwa kaadi tagirina, naye nga mawulire agasinza okubeera nti gatambula giga Sauda Madada okubeera nti omukyalo ono gwe bayita Eva Kyazike mututteko kaadi Badani City bonna tebafunye, Bobby Giant tafunye kaadi n'ebintu ebirala bingi nnyo ogenda kubeera nga omanya nsonga ki lwaki kaadi zino tebazifunye. Obunkenke bukyali mungi nnyo mu kibiina era abafunye kaadi bo bajaganya bakuba mbuutu naye abatafunye kaadi bali mu kwogera bigambo naye nga ffe tetulina buzibu tugenda beera nga tukwera ddala information. Kitambula wali ku kitebe n'ensonga lwaki kaadi zino abantu tebazifunye. Sibitoka mulabye ayogera ebigambo bingi nnyo. Sibitoka ono ali tiktoker nga akola emirimu gye wali ku tiktok nga kazanyiikirize n'asaba okubeera nti agende makindi eyo abeere nga abakiikirira ng'ayita mu kibiina kya NUP naye kadi tasobodde kubeera nti agifuna. So nina omusasi wange agenda beera nga mpeera ddala information ali wali ku kitebe we bagabira kaadi ampe information aliwo n'ensonga lwaki bano kaadi tebazifunye bagenda beera nga bazzaako ki. Ffe tuli ku Megaton tubeere nga tukwera ddala information program olutambula each and every day tubaawo. Yes, omukulu Ganja Fund mukutu gwa Megaton Media kwoli program olutambula oli ku gundi awo kaadi bwezikaabira bunkenke bukyagenda maaso. Nze nno kyembadde ngamba abakyala bano abatoototo be batawadde kaadi oyina kampuni etwala abantu ebweru bagende bakole kuba Uganda ebintu byatabuka. Ate wano bwereere nina kansala wakaabye sente zange ne bamugamba sente ate waziwaayo ddi kaadi yali yaggula. Jolama wegenda okulabika nti etuluvinga embeera zonna. Joramu kati egaddanga yakibe ate yeesaba sente. Andi kaakati awulira nti ebyobufuzi abadde anoonyaamu kamwani. Ompulira bulungi? Esebo. Anoonya kamwani abadde azze kuba omani kansala biki. Financial services yeesowoddeyo. Batwala abaana ebweru. Ku bwereere. Ka 35 osasula otandise okukola. Sauda Madada musobola omutwala. Sauda Madada asukka myaka gye twagala. Ate pacho. Abo bonna simanyi abo kye tugenda bakola naye abo tegusuulwa. Wabaawo akenkizo. Kaabwe. Ba Sauda Madada ba pacho myaka 4 okudda waggulu. Jordan awo. Bakwatewo nnyo. Tebitera kulabika naye bafune bufunyi simu yange tomanya kisobola okugwawo. Bawe namba y'essimu. Enamba y'essimu 075 075 26 26 73 73 640 640 ng'ayagala genda bweru ku bwereere. Jolam Financial Services ebimalanga. Katubanjulire bannaffe aba Jolam Financial Services bano nno beewaayo okulabika nti bakwasiza ku baana ab'obuwala abaagala okugenda ebweru okukola ggwanga lya Saudi Arabia, Jordan, Qatar, Dubai naye ng'obusobozi bw'ensimbi tebuliiwo. Bakuyamba mu kye bayita Foreign Employment Loan oba okuteekamu ensimbi n'osasula ng'otandise okukola. Gwe bwenna ayagala okuganyulwa mu nteekateeka eno olina okuba ng'oli wakati w'emyaka 20 paka ku myaka 35. Passport olina toyina babikolerako. Okubafuna yita ku namba y'essimu 075 26 73 640. Jolam Financial Services bakugamba nti tambula kati osasule oluvannyuma. 73 73 640 640 ng'ayagala genda bweru ku bwereere. Jolam Financial Services ebimalanga. Yes, sebo. Okay, kati nga tuli program olutambula olwo tutandika enteekateeka nga bwe ziri awo mu kugaba kaadi betwakafunawo
twagala kuva omu k'omu ng'otunnyonnyola ensonga lwaki kaadi tebazifunye. Bwe njogerera ssaawa eno ntudde mu kamera wano ntuula bwantoogo oba ntereera? Ntuula bubumbwa amaaso mu kamera. Mwegali taata. Kaakati tutandike n'ensonga ya Sauda Madada. Mukyala Eva Kyazike amukubye kutaka. Kati twagala otunnyonnyola omu k'omu nsonga lwaki Sauda Madada ono tumanyi be ba foot soldier abadde batambula bayogera ebigambo ye waayogera yagoba ku nnyekaawo ng'azze yeesembereza omukulu tasasudde ssente kuyingira Kivvulu mannyeka alina omuze era ninawe mulabe wane Wadax Bible abaddeko abadde ne Shalom n'entambi ng'ali mabega nyakukuukirizaawo waliwo anti omugagga agenda n'asasula emmeeza kakati ng'alina ab'okugituulako batono bifo ebyo ebisigalira bano bannyoko be babugiriza beeyagala okamala ate kati okumanya nnyeko yabaze leero Sauda Madada alina agatambula mulabye azirisi ate bw'ali kale ndabye oba badde feekaakaawo omuzindaalo ngukuwadde sooka otusossolere Sauda Madada ono n'ensonga lwaki tebamuwadde kaadi biki bye yakola tandikira ddala ndowooza eri obuvuyo obubaddewo akazindaalo tukakuwadde Eva Kyazike amuliddeko ekifo looza lwaki tebamuwadde kaadi Woman Councillor Kampala Central esebo Sauda Madada eno ekisookera ddala be bamu ku bannakibiina kya National Unity Platform bannansangwa yaliwo era buli omu kuba Madada yabeegattako mu Arua ojjukira ssaga ya Arua eyo I think it was 2018 Bobi Wine we bamuteera kababi Yasini mwe yafiira omu Yasini awo yafiira Sauda Madada we yajoyiningira so y'omu ku bannakibiina abagundiivu era abantu badde batasobola kulowoozaako nti ekibiina kisobola okukola vital decision efaanana bweti so amawulire gatambudde kuba basoose kufulumya gundi z'e Kampala bakandidates b'e Kampala ne babateekayo era buli omu bw'abadde amanyi nti oba oliawo abali shuwa Madada ono akola ki abaddemu abasinga basoose ne beebuuza oba Madada neekineemu Sauda Madada kumbe lyerinnya ly'eddala era eribadde lirina okubako kuki ku lupapula ku lisiti bagitaganjula wano Kampala Central Woman Councillor nga Madada tetumulaba kuba buli omu abadde takisuubira bakubagana empawa Madada lwalira likalinnya lya sipagi eryo abaana beekuuma General Madada kumbe lyerinnya lye eryaddala ettuufu ezaaliranwa okitegedde ekituufu kiri nti Nuupu enkola gye yayiseemu okulonda bakandidate esukka ku kye tulaba ekisookera ddala waliwo kye bayita vetting ebadde etwala 40%. Wano weba ku kitebe ground yetwala 60 esebo kakati awo wali sensitive nnyo naddala ku kibiina ekyetaaga abakulembeze abanaaweereza nga ne be baweereza abantu kale nga bamanyi obuvunaanyizibwa bwabwe okitegeera kuba mu byo bakubuuza emirimu gya kansala oba emirimu gy'obwemutti ate mu lulimi olunyaanyimbe luzungu sikutwala eri kiruga olw'okuba wasoma zinnampawengwa onyampisa ekiniga nakinyindwa ogenda otandika wali okutembeeta ensonga nti omulimu gwa kansala kulabika nti olondoola ozanze waliwo nawali simanyi ontegedde bulungi ng'ensonga tozijja eyo olina okutafuta ensonga to oversight you analyze okitegeera monitoring you analyze okitegeera kati Sauda Madada wano bwamukuba nnyo nsuubira nti awo wamukuttemu kalipo ekinyanyimbe kyate tekivaayo bulungi ng'olulimi telusituka because zerafo first and foremost zifuuse first and foremost okitegeera so nsuubira nti oba oli awo omukyalo ono ayinza okuba nga Sauda Madada yamukirako awantu awo kyakubiri omanyi twagala tusiiga ekifaananyi
nga atuwuliriza omuwe points ez'enjawulo ye yeeronderemu ebadde vital naye ate waliyo endala Sauda Madada ono agamu ku gatambuzibwa bagamba nti bayinza okuba nga babadde baagala mugolola ttumba abadde awaganya dde suula omuggo oyo noono omwana kati bamugunjula kati eyo nsonda ndala twagala tugisiigira abantu nabo bagitunuulire ategeera ennyo yajja ogitegeera tugibasiigira tutya esebo Sauda Madada atuuse ekiseera mbunga akuŋŋaanya abantu agayo kaadi ogiyina kubanga kati njagala tudde wali twogere era nga mbunga bw'alaba abakulembeze agenda n'asooka n'abanga ayogerako nabo ndowooza olabye tubadde awo tuttaanya be tunaateekayo kuba kaakati okitegedde lindako kati ng'ayina koodi eno agera omukulu Ssennyonyi ayimiridde wali ne Rubongo yange agenda boogera birala eno nga baana abagawaayi abakulu bankakasizza ggwe ate kaadi ogikwasizzaako esatu embu okitegedde esebo kati then nazino entalo zaabadde Muzahalu Yulika gundi Shamimu Malende ng'ate gwe mutwe omukulu jjukira nti bano abavuganya ku kaadi y'obwawumanya MP Kampala bonna ba National Unity Platform muze oli waddembe okuwagira Yulika oba ndi waddembe okuwagira Shamimu mutima mulungi si mubi kwabo bali babiri abavuganya n'omukyalo ono owokusatu Nakandi Nakandi nno yatabuka okitegeera kakati bali basatu kati kwabo at the end of the day kibiina kigenda waako omuntu omu naye kati Madada ozze mu bantu otandise okuvuma Malende osabukasabuka oyogera ebigambo ebizito oyo yakola ki n'otalinaako mutwe namakulu nabakukunziza nti leeta obujulizi ddala kituufu Malende yakyanga boobyogera kyakubiri bwe batagiwa kandidenti wo ne bagiwa Malende ogenda wagira wa kibiina kirala oba ogenda wagira Malende bwe baba bagiwadde oba olina wagira Malende naye ate okusinziira ku bigambo byoyogera okitegeera kitegeeza tosobola muwagira nti bamuwadde kaadi kati kitegeeza mu politics w'ebibiina bw'oba owagira Malende nga nze mpagira Luyulika yogera ebirungi Luyulika by'osuubira byagenda okukolera bannakampala n'owa Malende akole kyekimu then ekibiina kyo kibitunuulire kiwulire n'amaloboozi g'abantu kibaveetinge kyo kisalewo at the end of the day bwaba tebawaddewo bwenga munnakibiina ojjaga waayi madde mpagira Luyulika naye kaŋŋende nnonde ow'ekibiina gye kikola ki gwe kitaddewo naye Madada n'ekibinja kye nga babadde akikulira kuba yabadde omutwe omukulu ku ttiimu Luyulika ng'akuba Shamimu mufiirako obufiizi recently abo baabayita ku kibiina bano abakulembeze ababiri babatuuze kuba kyali kiyitiridde nga kitamikinga ne image y'ekibiina abooluganda balwanagana ekibiina kino balabika balwanira bufo yensonga lwaki bo bennyini oli ajjayo n'enjala okukuutirira munne asimba Nakakongo okitegedde essebo so Madada ebyo bye bimu ku biyinza okuba nga bimulivuza nga byebireese surprise naye nga wali tetwerabirawo wali mu kaveetingi wakkulu nnyo kinyanyimbe bambi oluzungu wabikoozi yamanyagira kifuba n'akireeta nanga tujja lwanagana engeri gye butaliimu gundi buyigirize bw'amaanyi mpapula kasitooba ng'oli munnayuganda layira weesowolayo akati ekyo nakyo kiyinza okuleeta obuzibu so empisa embi za Sauda Madada zimuleetedde obuzibu na wano mu butasoma eyo naye eyinza okuba fakita kati aloozezza ku butasoma bulumu okuze okategedde kati wali we bamubuuza ebibuuzo bamugamba mirimu gya gundi giki mu Lunyanyimbe agamba you know for me you know like bw'oba tosobola kuttaanya awaba wazirewo obuzibu akati Madada kyekyo kimuviiriddeko sajja mugamba what are the roles of a counselor okitegedde role nabagulidde dda rolo zaki bazirina bo rolo era zonna nazibawadda
babadde bazisiika nnyo ekiro egiro olwo naye n'emisana nabakubiriza era ne Capital ne Capital namubawadde waaki ow'egiro kaakati obutasoma bwamugjeemu n'empisa embi nsaba abantu bwe batawadde kaadi za Nuupu babe bakkakkamu naawe kennyini omwoyo ku bwoggerezeganya n'ennyama yo omanyi performance ye yali mu vetting ganja nga tetunnababuulirira kuba bakimanya ajja atajje yamanyi ffe tetulina buzibu Sauda Madada ono ng'omulaba abadde alimu obukulembeze okusinga ono omukyala Eva Kyazike ne bw'obatunuulira omanyi obukulembeze Eva Kyazike ye incumbent abaddewo kale tugende maaso obukulembeze obwo obulaba esebo buviira ddala ku ngeri gye weetreatingamu remember omukulembeze olina okubeera example yes how you conduct yourselves indeed abantu bakulabira mu kifaananyi ki yes okitegeera kati Sauda badde bamulabira mu kifaananyi ki Sauda Madada abaddemu nnyo obuvuyo teyeebulandirize bulungi nga mukulembeze kiri kyogambye bw'agamba mbu atunda kaadi yabadde eddiira awo golooza lwaki ye Lucifer Nakato bagimuwadde yani Lucifer Nakato weekawempe nga naye Foot Soldier w'amaanyi Lucifer Nakato yali ayogera nnyo ng'asabukasabuka naye namulaba ng'alina engeri gye yatandika okwebulandinga n'atandika okweyisa ng'omukulembeze era Lord Kansala wa Kawempe North ku bakyala ganja kino kiraga ki abantu abadde beefuula bannantagambwako nga bamanyi bamaanyi awo mu kibiina anti kati Nuupu ekusigidde ekifaananyi nti Nuupu teri munene kusinga kibiina abantu babadde bagamba simanyi Nuupu yaba Foot Soldier era Sauda Madada kaadi bazifunye dda ebigambo bibadde bitambula kati Foot Soldier abadde asinga amaanyi yo tagirina okitegeera example tugiwereddeko oli nga wa Kibuli okitegedde kati bw'aba tagiina kiraga ki ba Foot Soldier abeekutte obulungi ne beecoordinate ne beerebrandinga ng'abakulembeze ne beebrandinga ng'abakulembeze nga Umar Lumagala kaadi bagimuwadde lwakuba nti ate Dennis tebambi bamulivudde kuba badde bakompiitinga babiri awo nzijawo so Sauda Madada ndabira ddala ng'ekyokweyisa ng'omukulembeze ekyokulabikira mu kifaananyi ky'obukulembeze kibadde kibulamu so abantu ebintu babiraba ne babyetegereza jjukira abalwana Nuupu balina trick gye bakozesa hooliganism nga baagala okukuba ekibiina kya Nuupu n'okisiiga ekifaananyi ekibi okitanishinga kati balina ate be basowolayo olw'enneeyisa gye beeyisaamu kati Sauda Madada y'omu ku babadde banokolayo nti ebigambo by'engeri gy'aati okitegedde ate kati doleka ekibiina kyamulabye nti asobola nnyini ebya wansi si bukulembeze beere no wansi okolesa eby'amaanyi mobilization kyajja kukola era Sauda Madada amukonkosibwa nti eri ekifo kye bamuteekedde Sauda Madada agudde mu bintu era abamugaya Sauda Madada agudde mu bintu bagenda mugira bamugambe Madada tukwagala ku ground feffetta obwakuba byabisobola kuba kati wano ku ground biralamu naye omukyalo ono Kyazike yenna akubye gomesi yaabo mulabye amema bumemi bw'ati bannange muli mutya bale kwagala mukulembeze wange Robert Kyagulanyi Ssentamu people power ekuzadde abaana empisa kintu kikulu era nze maka gange omuntu yenna akozesa amaanyi twagala kuteesa mukazi mukakamu bw'atyo butereevu era omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu weewaawo ebyo byakukuutira era ekifaananyi kye mundabira yenno owulira omukulembeze kitegeeza ne bw'atuuka mu bantu nga spreadinga revolutionary gospel
ayina ekifaananyi kyaleka mu bantu, mukazi mukulu, mukazi alabikira mu kitiibwa, kitegeeza oyo ayongera ku Kyagulanyi. Sauda Madada ye abadde yeeyisa atya? Sauda Madada wa Kipindalo. Kati for example Sauda Madada nze bantu. People power. Our power. People power. Our power. Mwebereremu mube muzannyo. Oli awo kanwa mukamuzi mukabine eno Uganda yammwe, eno Uganda yammwe. People power. Madada bwenjogera mbandogedde. Sigenda bagamba bingi kuba munyigiriza mu mumanyi. Nange mpa mufuuke Madada. Fuuka mu Madada tuwulire. People power. Banange muzeemu maanyi. Bwemba temwagala mubireke. Eno struggle twagitandika. People power. Laba oli wamugula amaaso g'eddeeri tojja sobola. People power. Twazze kujjako nakyemalira tetugenda kukkiriza tumanyiira era omuntu yenna nga oyagala kaadi twagala kibbuli. People power. Kaakati wano wetugenda wazibu. Zaalo yulikali ate agezaako oleeta amaanyi naye tajja kusobola. Tujja mukwata mu Zaala Luyulika. Tujja kwata Malende oyo. Batugamba yalya nze sigenda kukkiriza muntu yakola ki? People power. Mweraba. Amaanyi akozesa mangi. Owulidde abantu abo ababiri. Banjawulo. Of course Eva omukyalo oyo mukakkamu mugonvu. Saagala muntu yenna akuba tuli mu decision ya kibiina kino. Era gundi abagambye principal ayogedde. Principal agambe batawadde kaadi mube bagumu mutawakkale. Bali olya muntu aba yakusinzeeko. Okitegedde. Kaakati nga tumaliza Sauda Madada olina obugambo butayinza mwerabirako okuva yasaba kaadi. Amadada oyo ebimu ku bye sitayinza kumwerabirako. Esebo. Omu ku babadde bateeka obunkenke ku bantu abajja ku kibiina awo kimaka okuzaayo empapula. Oyo wano we yakoleranga ng'ateeka eggaali ye ku nguudo zonna. Abadde n'obulongo obubiri obwo. Obwa Nuupu. Baluwa eyaŋŋamba mbu yakola baali bakimakaadi awo gundi nga bazaayo empapula. Mbu kye yakolanga nti oluguudo luno lubaluyita bata luno eno ova ewa Kakandi. Eyo kati akalongo akamu ng'akateeka wa Kakandi. Akalala ng'akasuule waani wano kulagulandi wa Ssennyonga awo. Kati bano abajja okuzaayo empapula kano kakwatira wano kali kakwatira wano. Mbu yakolera awe fujjo ssebo ebintu byonna nga principal abiraba. Era principal bino byakoze n'obulongo buno singa babadde bulina bwesimbyewo. Bonna ate tebafuna kaadi. Principal tayagala fujja. Yabagambye nti mwagala kulya byakumpi. Muli ezo zimala. Buli mwana yayingiranga ozoti tambula ng'Omuganda. Batambuza abantu ng'Abaganda awo. Jukira muntu wajjerinya Madada ddene. Sauda Madada n'omutegedde walabye wakuseeke wa Madada wali. Akalango kakubidde eri ogenda otuuka wano ku geeti Sauda yakozeeko ye. Yatambudde ng'omusoga. Mwino okuleka wano gundi tulabe mugire tulabe. Sibawo kitegeera. Tammuka kumba akusaba. Okitegedde. Kale kakati Madada. Kino kiwa kyakuyiga ky'abantu bonna abeefuula bannantagambwako mu kibiina nga beefudde ab'amaanyi nti bo baasookawo bajja kukola buli ffujjo lye bakoze. Kati Madada wuuno kiwa kyakuyiga ki abantu nga Madada? Ekikulu mu byonna Madada tebyamugobye mu kibiina. Mwali na kibiina ki National Unity Platform omujjuvu asobola okuvaamu tetulina buzibu wabula kye bakoze kumugolola ttungu kulaba nti ekifo wabadde yeesimbye waliwo amusingako bamulaze nti waliwo akusingako waliwo amukira tawakkala. Okitegedde? Essebo. So n'okwemaze okusiga ekifaananyi nti bino bye bagamba nti obumanyi bukira obuzira. Olina okuba omuzira mu Nuupu. Ensonga z'obukulembeze olina okuba ng'ozitegeera. Tetwagala muyitewo buyisi.
olina okuba ng'oggyayo ekifaananyi ky'obukulembeze ekiweesa ekibiina ekitiibwa. eno si mmere ya lumbe n'ataaka abaalya. Nedda. Kukikolerere. Olina okukikolerera. Abaana bangi bibatawadde kaadi naye ng'oba oli awo abantu bagamba bambi mbadde musaasira kati nga Bobby Giant. Bobby Giant olowooza ki tebamuwadde kaadi? Naye nkakasa nti kali ak'amadaada kale kakaleeseemu obuzibu. Katya? Kano akaveeti nka 40%. Naye akantu ako ate ng'okataddeko nnyo essira. Kakulu. N'obu teyagala bataasoma. Obukulembeze obwa mmeeya w'ekibuga then n'obwa kansala ku mutendera omunene kati nga LC5 balodi kansala abo gy'ogenda mu City Hall oba gy'ogenda ku district wagenda kubaayo okutaputa documents. Tusoma zino tusoma ziri tewaliyo mutaputa. Enkalubo ziri mu lulimi olukaluba. Kana akayimba tekaliyo waakiri yandifunye omutaputa. Eri tekaliyo. Eri weetaputira. Baagala omuntu ng'ali self-contained. Era madaada. Bayimba ako kayimba. Nandifunye omutaputa naye nno abikkiriza gwe weetaputira. Kati abo Bobby Giant bonna mpozi basoga. Bonna basoga. Bobby Giant abadde yeesimbyewo bwami ku bwammeeya bw'Ejjinja. Jinja City. Naye gwe bawadde obuulyawo ekibiina kirabye nga yasaanidde. Kuba n'obwammeeya ng'oggyeko ekyokuba nti obwammeeya bwetaaga n'ebitabo. Ebitabo kyova olaba gundi mmeeya Olukaga yaddayo n'akuba diffula. Olina okubaako n'ebitabo. Kuba amateeka mangi ge bayinza okuyisa mu nkwawa. Bino bye bagamba simanyi osobola ofuna sekuritale simanyi nga bakuyambako. Kinyuma nnyo okuba sekuritale bwe bamuliisa nga tomanyi. Mulaba wakutomeza. Nga yeekubanye na bano abali b'enguzi abakutte ejjembe. Akuvuunulira birala onyeenya mutwe. Muzaawo wennyini awo. Obange yalwala ekirwadde kikinyeenya mutwe kino eky'omumambuka. Obanga gundi Nassantege Ssebaggala bwe baamukolanga. Obusanze muze kasitantaputira ebintu kiba kiwedde. Muyise. Nina gundi wano gye ngenda okuta ku Megatron ya gundi Mubarak Munyagwa Honorable. Yagamba nti twalina omukulembeze atazannya nga teyasoma naye nga yeekaze. Gundi Nassantege Ssebaggala. Baabatuma mugende mu kime empapula ze zaali Haji ku gundi ku UNEB awo. Bazigaanira mwokya ekitebe. Ng'ali konko shuwa teyasoma. Ng'ali konko shuwa teri agenda bakkiriza kuzinoonyaayo. Naye ng'ensi yonna agikutte bw'ati. Musajja ali mugezigezi. So ono omwana si bitooka. Avuddeyo n'akooza oŋŋambye nti ground ebadde etwala 60%. Avuddeyo n'agamba nti ye ku ground tebaatuuka tategeera ngeri gye baakolamu ground ono. Ensonga eno gyogerako because most of the people like ku ground tetwalabayo bantu banoonya. Wali gwe tukikkiriza nti 40% naye wano ku ground buli muntu waagamba wali obuzibu. Ekibiina bye kibannyonnyodde byebyo. Bagende n'ebyo. Bagende n'ebyo kuba bw'abanga principal asituse secretary general. N'ayogera n'agamba ttiimu zaffe zaatuuka mu bantu. Ovaayo otya ggwe munnakibiina n'ogamba nti tewabalaba. Andi kati ganja tuyinza okufuna obuzibu wano. Nganze munnamawulire mbuuza. Waliwo abantu abatwangako President Museveni oyo. Abantu bano basindika okugaba for example sente z'emyuga. Okugaba enkoko za nuts zino ze baagabanga. Abagamba abantu bawe Braila bagaba cokes. Abagamba mugenda abantu mubawe sente z'emyuga buli omu afuna akawumbi babawa miliyoni 2. Eno ripooti ne bawandala. Ekyo tekiyinza okubeera nti nakyo kyaguddewo wano era abantu si bamativu nga principal ye tamanyi kigenda mu maaso wano ku ground. Kuba obuzibu bwetufunyeemu obulala. Obuzibu bwetufunyeemu obulala ganja. Abadde ku vetting committee ye yasoose okwewa. Awo ne ngamba waayi era omufumbi omulungi asooka kwejjirako bya ssava. Awo siina buzibu naye bano abajja ku ground era nkiddamu ndopera principal tebajja. Ganja
tetugenda kwenya abantu tebajja era report waba bagiwa nti bajja ku ground sibitooka ngenda naye ku ground tebajja nzondaba ganjondaba bagambye eyemulugunya yenna agende ku kitebe obudda nti tewali anti kati obudde tewali road map yakoze eki anti kati ku mandi akadde kakyaliwo ku mandi biki eyemulugunya yenna tomanya amaloboozi we ganaawera bayinza okkikwatamu oyinza okubaawo ekikolebwa Innocent tegusuula musajja waffe kaadi tagifunye awo we tuli Innocent tegusuula talinnya ennyonyi genda sanga Patrico asigale wano tegusuulwa ajja kusobola bya nnyonyi akuze asigale wano atetenkanye olowooza lwaki teegu tebamuwadde mutego gwe mwavu simanya biki tebamuwadde kaadi munnange abantu ababadde ku KCC awo abasinga tebabazizaayo naye nina information gyenfunye nti ate bano abeerubaga jjukira abeerubaga baalonda ani baalondawo endaaleemu nga sipiika wa abasinga bonna bakomyewo babakomezaawo abasinga bonna ono Pacho amukubye nkambe abadde enkambe meeya waayo simanya bandi bamuyitaani oh my god mwerabidde mbeera ze bonna bazze mu bifo byabwe bonna bakomyewo bulungi bonna bakomyewo so munnange kakati embeera nga bweri tegusuulwa agume musajja wattu kibiina bwekisazeewo nina mpadde information naŋŋamba naye lwakuba kati bwe nfunye kino nti abagudde bonna bakomyewo abeerubaga kino nti waliwo abaalya ssente simanya ku myala gino ne ŋŋamba ate bano nga bakomyewo ekitegeeza kiri ekyomala beekwasa kyabwereere munnange ebyobufuzi ekibiina kyekimanyi butya kuba ekibiina kigenda ow'omuntu kaadi nga kimaze mwetegereza nga kimaze omukuba mu ttooki ekira nti yagwanidde tegusuulwa ng'abadde ayomba n'abantu tegusuulwa abadde yayiga n'ovuma anti munnange asaavinzeeko kyasaavinze bagamba kululi twakuwa yafuga kimu n'atabendera badde alina okutabendera ne musajja wange ono Katumba Faizo Sendi bano tebamuwadde kaadi Sendi tebamuwadde kaadi bano abadde makindya naye bakoze bulungi obutamuwa lwaki tumwetaaga nnyo eno mu mizannyo gibadde gisse kubanga nze ndaba makula bano abazannya tebanyumira gibadde gitandise okuba ng'egibowaabo Sendi akomewo waliwo kati olaba Ganja era kino kankyogere okuva we twayingira music we yeegatta ne politics awo gundi obuyiiya bwakendeera abantu buli omu alowooza ku kaadi ye omulabe yatuyimbize si magezi gange ali ku kaadi ye si magezi gange obuyiiya kati Sendi obutamuwa ndi musanyufu era ate principal mugezi alabika baleka baamuwa ku nneeke ng'omukube baalonda bwe mbaseerabidde obadde tegusuula baamuwa koza abadde musomesa awo ogusuulwa taliiko tegusuula taliiko ye bagobye bugobi ebeere n'omulala Seekawuma Lubakaali abadde makindya omulabi akuŋŋaanyiza bambi abakazi 4-5 bakutte ekipande kye bagamba bomba tebamuwadde efe agenda kujja independent nenga tapakuse seeka abantu abo abakyala abo omanyi obeera mu bantu 5-6 bagana edda kyasoboka kyekyo n'ogenda n'ojja kubwa namunigina sooka osirika olabe omulabe gy'ava tomanyi kye bakuteekeddeteekedde okitegedde agambye mbu wakujja kuba independent naye seeka nze kyemusaba essebo seeka akomewo atusomesa erimu yennungi ennyo kati g'oli ku seeka okubaseeka n'omuzaatabatero yavaawo Lubakaali ono baadde batuddewo bulungi bamafu nze ndi ku Faizo ono kati nze njagala seeka gwebeera ku seeka nze ndi ku Faizo eno gundi industry ebadde egudde ey'obuyiiya seeka ono emimbali mulungi nnyo emimbali awo n'akanyuga eno erimu neetuukira ddala mu mitima gy'abayisiraamu nange mu comedy nkwate ono Faiswali Sendi omunyweze eno ate ndaba abadde si mwogezi bulungi wali mu comedy principal weebale
bannange so embeera bweto bweri Kampala ono bani betuleseeyo ani ndowooza beebo be bawadde tubadde tubasuubira Wumalumagala yafunye Wumalumagala yafunye afune olwo musajja waffe Latifu ye bamukubye bamuliggudde bamutadde ebbali nenze Latifu namulabira nti balina omukuba kasita nalaba empisa wayisa mufumbiro gye yamuyisaamu engeri yasoma obusirivu n'amugaa tosoma busereevo leeta wano sente ogende naawe yali ataddemu obukujjukujju bw'abaffe Kawempe nakuta attensioni y'abantu yali ababazi nze nange yayankwata Kawempe yawamu ntaddeyo obusirivu 10 kumba atadde bannakibiina ntaddeyo obusirivu bafutu soja ntaddeyo obusirivu 10 ke kakadde kamu ke yawaayo prizona ntaddeyo obusirivu 10 ku lwa pulezidenti wange Robert Kyagulanyi Ssentamu mpaddeyo obusirivu 10 ku lwange ne famire yange mpaddeyo obusirivu 10 ateeka ku bunkenke we tuyimiridde mpaddeyo obusirivu 10 kaakati n'avaayo ng'asasamaza ensi Wayesu wanaamuyiwako amazzi ne bamuga jangu otangaaza abantu obusirivu butegeeza twagala olulimi olutegeerekeko olweru adi n'agamba adde ntegeeza emitwalo 10 naye kambuuze bano we batawadde kaadi nga tebannamalayo ssente banaazireeta banemuleete ssente omuntu yenna nga tebakuwadde kaadi Sauda Madada oba weeyama wadde mitwalo 10 si bitooka Innocent tegusuulwa muleete ssente Latifu malayo ssente Latifu najja mmalayo tumulese sendi leeta ssente musajja mukulu Latifu ajja kuleeta ssente seswazaamu aleete ssente naye ebigambo bibeere bitono ebigambo birina okuba nga bitono kaakati essebu buli munnakibiina ki National Unity Platform akakasa bulungi nti ekigendererwa TANUP 2026 kutwala ntebe ennene si kutwala bufo bwe baba tebakuwadde kaadi tawakala tulage nti ddala kituufu obadde ku mulamwa Robert Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti gwa preachinga nti 2026 twagala ntebe tetwagala bufo banaabiwulira anti kaakati awo ffenna amaaso we gali z'amagezi gembawa Joram Financial Services abakyala abaana ab'obuwala myaka 2 mbalabye sooka obasomera ennamba 075 075 26 26 73 73 640 640 yeyo namba koba oyita Financial Services bakuyamba okugenda ebweru osasula otandise okukola passport olina tulina babikolerako be bamye kaadi nga mukyali myaka egikola n'abakulukulu abatuludde bapaco bamadaada baani Jordan abo batera okwagala ku bantu abakuze abakulukulu myaka anagenda waggulu motoka lwasola nnyo okuteeka kusiimuula bikikola biki bakuwa omulimu omusaamusaamu ogutakutule so ndowooza bwetyo bwe tutemyetemye Kampala bemupya ate ekijja si muntu affe weetuli tujja kutemaatema butereevu bandabire kale tubaza okuba nti akuume tubaza okuba nti mbadde mutambula naffe mukutu gwa Megaton Media program olutambula each and every tubantu banga tukubeera ddala information byebe nebivuddeyo Sauda Madada tafunye kaadi abasinga bagamba lwampisa mbi ebigamba badde alina bingi nnyo kati bamudisciplinize ebigambo byonna byazaayogera naye emivuyo n'obutasoma bimuleetedde akabasa okubeera nti tafuna kaadi Innocent tegusuulwa si bitooka bano ba Dancity bonna tebafunye kaadi ono gayi gwe bayita Sendi azanya ebina Uganda adduka naddeeno azanya bulungi bonna tebafunye kaadi Muzadde Megaton gemannya kumana ebirala bingi muse bulungi